Kamange Speaker, bwemba sinayanjula mbalira ya Wakabaka tuwa entebya mu bufunze. Kamange Speaker, ngenda kuwa entebya mu bufunze embalira olukikololo egyayisa omwaka oguwedde. Biki ebitontole bisoza okutuukako? Bingi ebituukiddwako ddala abeera ku laadiyo, ku TV ne ku mutimbagano. Mulaba olunaku olumu wabayo ebintu nga 10 ebikolebwa mu Buganda muno n'okusukkawo. Naye olw'obudde bina bibadde bisobola kukola ki? Kwanjulibwa wano. Naye tukubye alipoota eno mu kyapa eyongera okuwa emirimu egikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguweddeko. Ab'ekitiibwa balabe nti embala yayisibwa buyisibwa naye yakola emirimu. Ebyenfuna by'Obwakabaka omwaka oguwedde tebitambudde bubi, wadde nga bakyabulayo wiiki emu omwaka gw'ebyensimbi okuggwako. Tusuubira okusussaako ku nnyingiza ne ku nsaasaanya olukiiko lye lyayita. Twabalira okufuna obuwumbi 209 n'ezigwamu bwe twabalira okufuna, naye wensomedde embalirira eno Kamange Speaker n'abakiise nga twakayingiza obuwumbi 210 n'ekitundu. Kino kituukiddwako olw'ensonga nnyingi, naye ezimu ku zo ze zino 3 wammanga. Tunywezezza nnyo enkola y'abannamikago nga tutuukiriza n'emirundi egisinga tusukkuluma ku ebyo tuba tukkiriziganyizzaako okuggusa. Olw'enkola eyo kati emirundi egisinga bannamikago be batunoonya era tuwadde enkizo okwongera okunnyikiza obuweereza mu bantu baffe. Ekyokubiri, omwaka gw'ebyensimbi oguggwako ng'emunalaba mu miwendo, gavumenti ya wakati yayongera n'esasula ku bbanja erigibanjibwa. Ate n'ekyokusatu, twongedde era twongera buli ntakera okunyweza n'okutereeza entambuza y'emirimu systems okulaba ng'egira mugali amala olw'essente nga tezivuddeeyo ze bateekamu. Kalusu naye yatawaanya nnyo abantu ba Buganda bali mu kulunda. Ebyo byali bisomoozo by'amaanyi eri abantu ba Buganda bali mu bitundu ebyo. Ekisomoozo ekyokubiri, naddala abantu ba Buganda bali mu kusuubula wano mu Kyaddondo, Busiro, oboolyawo n'ebitundu bya Kyaggwe ne Mawokota. Ennambika y'emisolo ensangi zino etawaanyizza nnyo era esoomooza nnyo abasuubuzi. Kikulu nnyo okwetegereza nti ku ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu Uganda, ekitongole ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority, esente zikikuŋŋaanya omwaka obutabalika bwe muwulira ebitundu 36 biva mu Kampala oba mu Kyaddondo, ate ebitundu 9 ne biva eKyaggwe ewaffe, ebitundu 33 ne biva e Busiro, ebitundu 4 ne biva e Masaka. Ekitegeeza nti kumpi ebitundu 9 ku musolo gw'eggwanga bikuŋŋaanyizibwa mu Buganda. Bw'ate oba disitulikiti 4 zokka mu Buganda zibamu ebitundu 8. Naye olumu enguudo n'empeereza ate n'engeri gye bakwatibwamu abantu abasasula omusolo guno tematiza. Ebirumira mu nzirukanya y'emisolo mu Uganda ebinyigiriza ennyo bannayuganda n'okubakosa bye bino. Waliwo okuttira eriiso ku bantu abamu mu ngereka y'emisolo. Abali mu bizinensi tukimanyi oba osasula ensimbi naye nga muno tasasula. Ate waliwo n'enkola etali nnuŋŋamu mu ngereka y'emisolo mu bintu ebifaanagana. Mwenna mulina amasomero naye buli omu bamutwala
bagitwala lulwe. Eryanyi erisukiridde mu kukwasa enteeka y'emisolo okuteesa kati kutono bwe batazikwatira ku akawunti ensimbi abasobola emmotoka abamu nga baga nti emmotoka eno eri mu showroom kati gitwale. Okutalizaamu abantu abamu ng'omusolo gukuŋŋaanyizibwa. Engereka y'emisolo esingamiddwa ku nteebereza y'omukozi wa URA nga bagereka oye ajja n'agamba kino ate ng'omulaga etteeka liraga kirala. Ekitwala obudde bungi nnyo eri abasuubuzi ne bannamakolero ogenda okwetta okukuluzaako embeera eba embi mu nteekateeka eyo. Ate waliwo n'enguzi esukkiridde emitendera gyonna mu kuŋŋaanya emisolo. Ebintu ebyo bisomoza nnyo awo n'okuddukanya woofiisi y'abataka ku mbuga wano e Bulange. Abakozi n'ebikozesebwa abataka ne katikkiro baabwe bwe baba n'ensisinkano buli lwe basisinkana mu nkiiko zaabwe baweebwa ensako okufuna amafuta n'ebibazaayo. Abataka bonna abakulu ab'obusolya balina ensuwa y'ebyobulamu ey'obujjanjabi. Gavumenti ya Kabaka ewagira bajjajja okusomesa wakiri omwana omu buli mwaka eri abataka abo abalina okusoomoozebwa ennyo era nga batendewaliddwa ku nsonga eyo. Tuwagira omusomo gw'obuwangwa n'ennono ogutegekebwa buli mwaka era mwaka guno ensimbi zaweebwayo omusomo guno gwaliwo nga mwaka gw'ebyensimbi guno nga 27 Oktoba 2023 mu Lubiri e Mengo ogutabamu abantu abasukka 15. Emmotoka y'abataka ekola emirimu emitongole abirwa mu bujjuvu eggwanika lya Buganda ku nsonga zonna: amafuta, ogiddaabiriza, yinsuwa n'okusasula ddereva. Enteekateeka z'okugulira omukulira w'abataka emmotoka eyiye oba eya ofiisi ye ng'omutaka omukubiriza zaawedde era yatumiziddwa mu mbalirira eno eggwako mu bbanga ttono ejja kuba etuuse. Abataka abakulu ab'obusolya bateekateeka omusomo ku nnono, obuwangwa n'empisa wansi bagutegeka omwaka guno ogw'ebyensimbi wansi w'omulamwa obusika mu Buganda musingi gwa buntubulamu era guwagira eggwanika. Minisitule yakola enteekateeka erambula abataka abalwadde okubasaasira n'okubabudaabuda ng'era Omuganda bw'alambula omuntu omulwadde abaako engeri gya mubudaabuda era babudaabudibwa. Ensikano za Katikkiro n'abataka ku mitendera gyonna mu bukulembeze bwabwe zituula mu ngeri entegeke n'etali ntegeke, formal and informal meetings. Obwakabaka bwawagira enteekateeka y'abataka okukubisa kalenda eya buli mwaka etundibwa mu Buganda wonna okwongera okuganyiwaza ebika byaffe mu bazzukulu. Eggwanika libujjulira buli kika ekyetaba mu mpaka z'omupiira gw'ebika n'akakadde kalamba, emijoozi n'emipiira okusobola okubawagira n'okulaba nga beenyigira mu mpaka zino. Kuno kwe kubongereza kwa bufube waabwe kwe bakola kubanga n'ebirala bino nga baliifiri ebisaawe byonna bisasulwa Bwakabaka. Gavumenti ya Kabaka ewagira abataka ku nsonga zonna ez'ebyamateeka naddala mu kaweefube w'okukuuma n'okutaasa ettaka ly'obutaka. Kkooti ya Kisekwa erambika bulungi ensonga z'ebika nga bwe kiba kisaanidde egobera emitendera gyonna egyassibwawo n'omutendera gw'okujuulira ewa Kabaka eri oyo abatamatidde n'ensala ya Kisekwa weeguli era gusibwamu nnyo ekitiibwa. Pulojekiti y'okukulaakulanya obutaka endokwa eziwera ddala 36 zakwasibwa omutaka Olusimbi Yusuf Kigumba Mbirozankya Makubuya owokubiri omukulu w'akasolya k'ekika ky'Effumbe ku nnimiro yaabwe ekyankwanzi mu Ssingo.